Ochalaba okwanjula n'embaga. Kulikayo mukano mbulango bali kwera ngo chali muklaba okwanjula n'embaga. Wano ku Delta TV tukole kakati no munengo kugamba nti sawa yafe esooka mukwano gwe yakatoyingako twakutuusizako embaga y'omwana muwala Cindy yafuse Cindy Cooper kitegeera Cindy Lloyd Cooper abaana balina ebisima kakati munange eyo no gwe mukolo gwe tukutuusizako mu sawa yafe esoose kati mwene ey'okubiri tugenda kutuusako mulala nenga tunaba kugamba waje tugenda nkugamba nti munange genda ku Malakai Ecology osobola okubeera nga okolerayo wedding reception yo omanyi nti notowayo yadde ekikumi wedding reception ebeera ya bwerere bannanga bamalakai mukifuniramuwa omanti nombeera nga mbawa kyabwerere ogula buguzi mmere gwe niwobeera nga ogenda kukola reception nga y'abantu 5 ogula buguzi mmere ekifo nga bakuwa kyabwerere naye nga balina rooms ennungi zisobola okubeera ng'osulamu first night yo ate era munnange balina fish balina chicken balina pizza bannanga bamalakai Ecology ekitende you are simply the best negamba the other best be baffe aba Sharitas by the world era nga ffe tusomesa abaana enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 waliwo n'abeetaano by the way abeetaano be baagala okuyiga okusala enviiri olwekyo omulenzi bw'obeera oyagala kuyiga okusala enviiri mitwalo egyo 5 ffe tukusomesa omulimu gw'ogenda okubeera nga togenda kaba bwavu ng'oluyigirawo otandikirawo okukola ssente kale no jangu ofuna efoomu yaffe ebeera ya 15 tuli ku Nkumula Road Wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex olutuukaawo gabagambye wa Sharita yewa ojja kubeera nga watulabye dda ku Sharitas by the World School of Beauty section jjukira tulina day ne boarding ate nga bwe tubeera tutuuse okutegekera omukolo tutegeka gwonna mu ssaawa emu jjukira tulina gowns changing dresses made dresses fe abayambaza abagole bano bonna weerabireko naye bwonaafaanana olina okubeera ng'akwambaza nga yoyo yennyini Sharitawo kitegedde kale leero naye ladies and gentlemen tugenda kubeera nga tugenda ffenna emubende Kasambya mu maka ga Muzeeyi Aloysius nga yazaala Kasambya mu Kisojjo nga yazaala ekikyalo ekirungi omukyalo oyo bamuyita Fiona Nakubulwa naye nga ku kyalo bamanyi nga Philo lero dagamba ye Philo waffe omwana oyo agenda kufumbirwa bannange Philo yakakoze first of all yazze mu basinga netumwambaza aba Sharitas netwambaza babuza na buli kimu okitegeera tetwakomye okwo nanyuma nga mulungi ate wabeerawo obulungi n'ofuna omusajja ate naye n'abongerako value mwami Charles Ssengendo obulungi bwa Philo yabutaddeko value omanyi nti yamuwadde moroka yamuwadde moroka yamuwadde mmotoka oba gogiyita otya yamuwadde emmotoka nga mpyatuku nga mbisi nga ya white namugamba Philo ku bulungi bwo tosaana kutambuza bigere nga lwaki bakulaba gwe mukazi wange bere ng'otambuza ekigere sijja bikkiriza no abazadde kambawo ebyabwe naye nawe leka nkwe emmotoka UBL banange Philo ng'oli wa mukisa ekikoze otya mwana gwe naye nga laavu yabadde yikanga mazi kyala kyanyumye nnyo bakwatikana bulungi n'omwami we leka nkutuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wange twasomanga wamu mu ssomero ly'abamesani ku kyalo kyekimu kwe tawangaaliranga twagwa mu mukwano twatatyama twalumya abangi twabanyiiza nga bw'oba onoonya nsoba bw'obuuza nze bwe wanoonyanga nze bw'obuuza sinzoba naye emisomo gyali misomo gye gyatwawola nemusuubiza bwe giggwa ndimuddira yaŋŋamba nninda nninda bambi simuyiwa nange giwedde emisomo kanziruke mu busange ati twatejama babirira sangwa omwana yanguwa sangwa semanga sangabanga babirira sangwa omwana yanguwa sangwa semanga omusaba bajja tusanga kubira Katonda mwongale n'akalulu ebyamaanyi eyasetagaddewo ddayo galewo mu nyumba taata wangi onansonyiwa okuyingirira mu ssanyu nebakuba mpulira taata nga biwankwasa omulimu gw'okuggala n'okuguliza otyo mpulira mazima gali nti taata wano waliwo abaliwo otyo bafaanana batya
taata bambalidde ddala nga ffe nesoboka okole bwoti yekitange mpeera abakulembedde omuswaki ogwo kale taata Sebo mukulu nga beffe otyo bazzukulu ba Walusimbi bakka mu Busiro. abange tubakubire mu ngalo abo be bananyini ssente akati njagala tukole bwe tuti Essebo njagala osooka omuwulire bino gwe Essebo ekikungu ekya pulezidenti waffe omulungi jjajja w'abaana wakiwulya bwe yali akubiriza abantu ekyokugenda buli omu bamukuba akayiso ffenna baabutukuba naye naddamu n'atugamba nti ki ate twetaaga busita mwetaaga busita atwetaaga okubusitinga buto ekitegezo temwafuna busita ewaffe ebadde tennajja nnyo kakati tugenda kukola bwe tuti Essebo ng'ogenda kuba otuusa byewetisse nga n'abaana bange ab'obuwala ate we baleetaka busita weewaawo saitakeneya era aba batuyambe kubanga omutaka kkuma ono gwe tuliko sumula ndetira abaana b'obuwala bannakisogere nga tusinga okwetaaga n'essanyu iye kale bakulu eno gyemuzze Essebo tulibakiriza weewaawo olwaliro mubaddeko nyamusookeddeko omusingizo ate badde ekyo bakubire mu ngalo ezibaniriza abo abange tusanyusa okubalaba tusanyukire ddala okubalaba yasooka ojjeyo obange gwe yakulembedde banno omulenzi yakulembedde banno Ssebo mukulu mbaka ki abakiikira mu palamenti ye Sseggona kati mulese akiikirira ani abasigaddeyo kyogamba ni konsulensi yonna eweddeyo nze kuliraana nnyo kanyigo oyinza okubaawo n'otuuka endejje kakati kye tuba tukola endejje waliyo ki mu lubugumu ekitiibwa kyabuga nakyava tanyo naffe tukikubenga irina erya mwana erya mwoyo omutuukirivu katonda taata ow'ekisa tukwebaza kubanga otuwadde obulamu tukwebaza olw'amaka gano mwe tuli ate tukwebaza n'olwabaddu bo n'abaza nabo bonna ab'oku nsi zano baleeta wano olwaleero tukusaba nno katonda w'ekisa obabeere tiimu Chelsea njagala mpuliriza mmwe nga zisingiriza wane Kasambya abange kale bannaffe eradde ennyonnyo tugayise bulungi era tubeebaza katonda kyabakoledde abantu b'e Kasambya abaana bawe tutambudde bulungi amazima amatuufu taata sanza
wena bali very okay. Basi. Kubenga leza amanyi. Kimala ekyo. Ako kasawo mweddire mu nyumba embeera ya mweri wa Katonda. Eyalwala ku nvunza ako tosobola kakola. Abange! Bwana! N'ababiri tumwongere! N'ababiri baba! Oyo akosa mugalumone. Eradde nnyo nnyabo! Eradde nnyo bannyabo. Tugayise munnaffe! Oyo nno yakola ku rediyo yende Kasambya. Rediyo ki? Yali Kasambya FM. Kasambya FM! Yaweereza program. Program ki gy'akola? Bampulira. Yeeyo! Tumukubira engalo ez'amaanyi. Abangi. Balijide. Telemundo. Era. Nawe kakadde. Omwana akaaba ebeere limuliganye mu abiri omulundi gumukamu. Nawe kakadde. Tobawa birabo birabikako. Bajja tunyigira babbaabwe. Naye bannakasambye mulinda, bannakasambye mulinda. Guno omukolo gugenda mutereevu ku Delta TV. Eradde bassebo. Eradde nnyo nnyo. Eradde bannyabo. Eradde nnyo bassebo. Musiibye mutanno bassebo. Nga bw'otulaba. Musiibye mutanno bannyabo. Bano baleke balowooza kulya. Kale. Eyo namusa. Nekambuuze. Buuza. Mukonga atututte process by process. Alimu ka naivu. Wamma muwulidde. Kale batabani betulina mu lujja muno. Essebo. Badde bebukiriza omwana omuwala Fiona. Weewaawo. Fiona. Nsaba taata okubanga muli balungi. Ano lwe lujja olwaniriza. Tugenda kumala biseera. Kubanga amazima agalakambagga. Twazze wano nga tulina ensonga. Nsonga nnungi. Ya buwangwa. Ya nnono. Erimu obwa Katonda. Mpulira n'entegetege zinfambi. Nkulu kyenvudde nzikakkana. N'enfunya ku mavi. Ng'okujja kwaffe wano kulanga era kumope. Asinga okumanya ensonga yaffe ye Kayobya Kyami Wabiri Balungi Nsiiti Senga w'abaana asengekera ddala ensonga z'abo abawezezza 18 egy'obukulu. Kuno tutaase bw'anaaba atuuse y'anaatulonda bamuuze ne Ssengendo tufaanagana nga binusu bya 5. Naye kambuuze Essebo singa ddala omusiŋŋaanye ku kkubo wali ng'ojjeeno Essebo n'akutuma gyendi wandituuse gyendi wandiŋŋambye nti ani akutumye gyendi nga Senga w'abaana yantumye nga nzija gy'oli nange ng'akutumye gyendi sisobola kyogera kubanga noono mwennyinaze yakyogedde ne kitunyiiza jjo. Yakyogedde ati oyo muto wange omulaba ye yagambye oli mwennyinaffe n'amugamba genda ogambe mwannyoko agenda okukwata omuzindaalo okwogera eri abakulu kyogere ng'ontunuulira era nkigamba bano kubanga ate mukulu bwe nkigamba gwe engalo z'obulire ennyingi ziri mu bano gye twakyogeredde kale bwe bayamugula ogira ogiba omulimu kyogamba nti kiwedde Sabula.
abange tukubire basenga engalo ez'amaanyi banyina ze njagala kubasaba mwenna mukkakkane vuma mwenyemeze Wanji baba. sanyuka ate obalamuseeko Tusanze okubalaba bassebo. kale basenga Tusanze okubalaba bannyabo. ntegeera amaanyi gasenga mugume nammwe nja mujja kubeera basenga eradde nnyo basenga Eradde bannyabo. Eradde basenga. Banaye nsanuse nnyo okubalaba. ffe tusinze senga Kuliko amakubo. tutuusa ate nalo singa w'abaana Wanji baba. bebe watulaganyisa okujja Ye baba. bonna omulundi guno katonda yebale Wanji bonna baba. omulundi guno oba mulimu ow'ensonga Mulimu ow'ensonga. ate nkubuzeewo wano mwanyinaze omulungi Wanji baba. sooka otunulire kakkalako yoyo gw'otuleetedde yoyo agolokose Nedda. badde ngamba nti yo ntikwata kintu kyogende tuli bawuliza lwaki mukulu famire oba ogittattanye baabo nedda bwe kaba kakawuboyi oba okatusiize ebibi bisiŋŋana kyogamba okutambuza ebigere ovuga ery'ekitongole omala magenda nawe bw'oba g'olinda teyazze abange tubongere engalo senga beera awo okyoke mutunule eno mpulire eno engalo zitavaayo mpulire engalo zitavaayo sabula 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 kola iko kola amwegayiriddewo kati atuula naye bannanga kaba muwagizi wa maani yo ng'alimukiri buli muntu yandikoze ku mukolo n'agulaba kale mwenyaze nja kusaba okukakkanaawo naawe era mu mbeera eyo njagala omugyeko kali akabakopolo ana ku kibbo abayintuluuda tiimu Chelsea nobeza akayimba ako tukupengalo namba wano soja huyo yoyo Chelsea Batata. we bali batudde Bamaama. gye bali erudde eri amatugawulira Ab'emikwano. otyo Abako. Bajjajja. bwe guli Bakojja. Basenga. Ono ye mukwano gwange kulwa muwala wange nakubulwa Fiiro. omwana obuleza ddemu agoloke tulabe
Okyalaba okwanjula n'embaga.